Ronald Mutebi abadde mupakase wa Ponsiano Ssenyonga ku kyalo Kyoga mu disitulikiti y'e Kassanda. Kiteeberezebwa nti Ronald Mutebi yageze mukama we abulizzaako n'amufumitafumita ebiso. Yalumbye muzeeyi ng'ateebereza okuba alina emmwanyi ekyasiza muzeeyi. Abavubuka ensangi zino basusiza okukozesa ebiragalalagala. Kirabika ebiragalalagala ebyo bye biviirako okubeera nga batta abantu abo ab'ekyeno. Ono oluvannyuma lw'okukola ettemu lino yataddeko kakokola tondeka nnyuma ng'alowooza mukama we amumaliriza. Ssenyonga bw'atyo yafunyeemu olungubanguba kwe kuddukira eri abatuuze n'abannyonnyola embeera nga bw'ebadde. Pikipiki yabadde esimbye awo ewange n'empulira pikipiki ng'esimbula kati bwe yasimbudde nga nze ndowooza nti ndowooza owa bodaboda gwe bakubye bamugyeko pikipiki. Ngenza okuwulira ng'omuliraano agamba maama Betty munnyambe enfa, munnyambe omusajja ankubye ekiso nfudde gwani ko yenze Ponsiano. Awo n'enteekako enduulu. Bano bagezezzaako okumuddusa mu ddwaliro wabula teyasobodde kusimattuka. Ponsiano ng'ajja adduka n'ajja mu luggya wali ewange ng'ebyenda bivuddeyo bwe biti abikutte. Bwe natunuulidde ebyenda n'enziruka mu nnyumba ne ndeeta essuuka yange ne tumusiba. Tetumanyi wayinza okubeerawo ekiri emabega w'oyo nga olwo yamusindise oba tte. Ekibi ekirala ekyenvumirira kubanga abadde asula n'oli gwe yasse. Olw'obusungu abatuuze baatandikiddewo okuyigga Ronald Mutebi era bamukwatidde kyamusisi mu ggombolola y'e Kalangaalo, Emityana ewaabwe gy'abadde addukidde ne bamukunguzza okumutwala ku poliisi y'e Kassanda. Ebyokwerinda bwe bituuse kati byetaagibwa kubanga oyo yayise muno kiro tetwategedde era singa ndoza yasanze omuntu ekiro yandibadde akola ki amutta. Wabula bwe baatuuse mu katawuni k'e Rusaaba basisinkanye abavubuka abalala abataganyizza kumwongerayo ne bamukakkanako okutuusa lwe bamusse. Mugenzi ono afudde muganda wange manye maze tuyonka ebbeere abadde yayingiramu embeera endala era ffenna tubadde tumutya. Oluvannyuma poliisi etuuse wabula esanze amaze okussa ogw'enkomerero. Bano omulambo bagututte mu ddwaliro ekkulu e Kassanda okwongera okugwekebejja. Basirikale baffe bagenze ku scene of crime statements ez'enjawulo bazirikodinze nga emirambo gy'abagenzi gyonna gitwaliddwa mu ddwaliro e Kassanda okugyekebejja nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Y'oku kyalo Kyoga omugenzi Ponsiano Ssenyonga gy'abadde awangaalira, abakungubazi bategeezezza ng'okuvawo kwa Ssenyonga bwe kwaba kubyewala. Amazima Ponsiano bambi talina buzibu bwonna, talina musango ku kyalo, talina buzibu ku kyalo. Twewuunyiza nnyo. Ekisooka bwe bagamba okukola tebaagala ate okubba kubettanira bakole baveemu ebyo eby'okutula Kubanga kati olutunda akako oli akujjira ku mugongo. Bano bagamba nti omuvubuka eyasse Ssenyonga baali bamwekengera dda ku kitundu era nga n'ekyalo kyali kyamulagira dda amugobe ewuwe. Ekivubuka ekyo Ronald ng'abadde asula nakyo mu nnyumba wano naye ennaku nga bbiri ng'amaze okukigoba nga kirina obuzibu bw'okubba. Baakikwata wano nga kibba ne kidduka nga kibbye wali ewa muzungu emmwanyi kati naye n'akigoba ne bamugamba ekivubuka kigobe ewaka. Abadde yadduka kati abadde yakomyewo okomi nga gyewaabwe eri abadde era yalinayo emisango. Eno tulese enteekateeka z'okuziika Ssenyonga nga zigenda mu maaso.